olwaleero mu kiseera nga kino ennaku zaffe zino ezaateekebwawo buli lwakutaano baada salaati al asiri tubeerako ne kye twongera ku ddiini yaffe, abandi tubeerako ne kye twejjukanya ku ddiini yaffe Busiraamu. Abadde takimanyi aba yeeyongerako, ate oyo abadde akimanyi ye ate abeera yejjukanya. Anti naawe eyejjukanya obwejjukanya naye bagamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Agamba nti jjukiza, okujjukiza kugasa buli yenna ayitibwa omukkiriza. Waliwo aya emu gye njagala tubeere nga twejjukanyako nammwe, aya nkulu nnyo mu kitabo Qur'ani, era kwe tugenda okuzimbira omusomo gwaffe insha Allahu ta'ala. Si mpanvu, aya nnyimpi. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba billahi minash shaitani rrajim yawma yunfakhu fi ssuri fata'atuna afwaja. Koma yawma yunfakhu fi ssuri fata'atuna afwaja. Yagamba nti ndayira olunaku lwegenda okubeera ng'efuuwibwa eŋŋombe, ndayira olunaku Israfiiru lwagenda okubeera ng'afuuwa mu ŋŋombe, fata'atuna afwaja, abantu bazuukire bave mu ntaana zaabwe, afwaja nga bali bibinja ku bibinja. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga olunaku olwo atunyumizaako, ayagala tubeere nga tutegeera ate tukakase nti olunaku gye luli. Malayika Israfiiru yaweebwa omulimu ogw'okubeera ng'afuuwa mu ŋŋombe. Agenda kufuuwamu emirundi giri ebiri. Omulundi ogusooka gugenda kubeera gwa kuzikiriza buli kiramu. Buli ekiribeera ekiramu mu kaseera ako bw'alifuuwa olufuuwa olusooka kyonna kigenda kubeera nga kifa. Bantu, bisolo, biwuka, binyonyi, byonna bigenda kufa. Ajja kuddamu naye era abeere ng'amaze okufa, kubanga naye alifuuwamu era naye agenda kufa. Yalisooka okubeera ng'azuukira ate afuuwe. Buli kyonna ekiri mu ntaana kizuukire, buli kyonna ekyafa kibeere nga kizuukira. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti yawma yunfakhu fi ssuri. Abaayi ennaku mweziri nnyingi, naye ate agamba yawma yunfakhu fi ssuri. Mujjukire olunaku lwegenda okufuuwibwa eŋŋombe, fata'atuna afwaja, bilyoke bizuukire ebibinja n'ebibinja, balyoke bajje nga bajjira mu bibinja na bibinja, naye nga bano bavaawo bano bayingirawo, bano bavaawo bano bayingirawo. Aya eno bw'emala okubeera ng'esse, baswahaba abamu yabakwatako nnyo. Olwaleero bagitusomera, muntu n'agisoma n'akitwala nga gundi, ndowooza bya bulijjo. Naye baswahaba abategeera, baali bategeera Qur'ani nga bwe yali. Sahaba omu ayitibwa Maadhi bin Jabal, bw'amala okulaba aya eno, bw'amala okugisoma essuula eno oba aya eno, ti yawma yunfakhu fi ssuri fata'atuna afwaja, yadduka n'agenda eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, n'amubuuza n'amugamba nti ya Rasulallah, hadisi egamba nti anni Maadhi bin Jabal, hadisi eva ku Maadhi mutabani wa Jabal radiyallahu anhu, Allah amusiime. Agamba nti sa'ala Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ani qawli Llahi ta'ala, yabuuza omubaka wa Allah, Maadhi abuuza omubaka wa Allah Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ani qawli Llahi ta'ala, ebikwata ku kigambo kya Allah ekigamba ti yawma yunfakhu fi ssuri
fata'atuna afwaja naku engombe lwegenda okufuuyibwa ebibinja n'ebinja biberenga bigenda bijja lunaku kyolwo olwogerwako. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi java agamba okusaasibengera n'emirembe eri ku ye yagamba nti ya Ma'adh owange gwe Ma'adh sa'altani an amulil azim ombuuziza ku kigambo ekinene nnyo. Kigambo ky'ombuuzizaako nga kinene. Amubuuza ekigambo kyambuuza lunaku kyolwo naye annabi agamba nti kyombuuziza nga kino. Fabaqa sallallahu alaihi wasallam nabbi n'akaaba. Fabaqa sallallahu alaihi wasallam hata ibtalahu thiyabahu min ad-dumu'i ainaihi, yakaaba okutuusa engoye bwe zaatuka okubeera nga zitoba. Naye nga kiki ekizitobya si kubeera nti baamiwako mazzi, wabula amaziga ge yali akaaba amagaali gava mu maaso ge gaatuka okubeera nga gatobya engoye ze. Olw'ekigambo Ma'adhi kye yamubuuza. N'ekigambo ki? Olaba aya erimu ebigambo bitono nnyo. Yawma yunfakhu fi ssuuri fata'atuna afwaja. Nabi kimukaabya, naye ng'ekimukaabya kyava agamba nti ya Mu'adh wange gwe Ma'adh faqala tuhsharuna min ummati, bagenda kuzuukira abantu. Kati wano bw'oba oteeka ebirowoozo, abantu bano abagenda okuzuukira bw'oba oteekamu ebirowoozo ogenda kugwa mu kiti ki? Agamba nti fatusharuna min ummati 12 sanfa, bagenda kuzuukira abantu mu kibiina kyange, abantu b'omulembe gwange bagenda kuzuukiramu, naye bagenda kubeeramu ebibinja 12. Ebibinja bino 12 benjagala tubeere nga tulaba kimu ku kimu. Tulabe nze naawe tuli mu kiriwa, buli omu abeere nga alaba kibinja ki kyagenda okubeeramu. Bonaaba okyalinamu gondi esobola okubeera nti nno okyuseemu nti kino ekibinja saanidde kukibeeramu, kino kyo nsobola okukibeeramu. N'agamba sallallahu alaihi wasallam ekibinja ekisookera ddala yagamba yuhsharuna min kuburihim laisa lahum yadain wala rijlain. Waliwo ekibinja ekigenda okuzuukira yawma alqiyama naye nga tekijja kubeerako mikono, kagabeere amagulu. Waliwo abagenda okuva mu ntaana zaabwe naye nga babaziika n'amagulu gaabwe, ne bagenda zivaamu nga tebalina mikono, tebalina magulu. Fayunadi munadi, mukowooza agenda kowoola min kibari rahmani, okowoola okwo kugenda kubeera nga kuviira ddala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, gagamba nti haulai, abo nno be mulaba abo, alladhina beebo yu'udhuna jirani, abaanakuwazanga baliraanwa baabwe. Abe mulaba abazuukidde nga tebalina amagulu kagibeere emikono, bebo abaalinga banakuwaza baliraanwa baabwe, baayisanga bubi emiriraano, eneeyisa yaabwe n'ebaliraanwa baabwe yalinga mbi nnyo. Ensonga lwaki bazuukidde nga tebalina magulu ate tebalina na mikono. Nabi kyavaava ne hadisi ena n'agamba nti man kaana yu'minu billah, omuntu awulira nti akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomero, fala yu'dhi jalahu, onakuwazanga muliraanwa wo, togezanga n'onakuwaza muliraanwa wo. Miriraano gya mirundi mingi. Waliwo muliraanwa wo mu nsula, amakaago gali wano, aga muliraanwa gali wano, oyo abeera muliraanwa wo. Waliwo muliraanwa wo ku mulimu we mukolera, ogugwo guli wano, noono ogugwe guli wano, maduuka gammwe galiraanyiganye.
waliwo okubeera muliraano nga muli mu katale mu butale emidaala gyammwe girina giganye, waliwo okubeera muliraanwawo wano mu swala nga tusaala obeera ne muliraana ku ludda luno ne ku ludda luno, kati oteekeddwa okubeera nga weegendereza eri baliraanwawo. Kyova olaba yatuuka n'okubeera nga agamba nti olyanga obutungulu obubisi oba tungulu ccumu omubisi, kati sigala ewaka osaalire ewaka, togenda kunakuwaza bantu muzigiti. Kiraba lwaki? Timulimu okunakuwaza gogenda okubeera naye, tewalidde naye butungulu olunagamba subhana rabbiyal aala kawowa kakuvaamu kagenda munakuwaza. Aza n'ogamba imaamu nti imaamu anaavaawo ebirowoozo kirowoozo kimujjamu ti imaamu naye nga aluddewo nnyo naye nga gwafuuse ensonga okubeera nga omunakuwaza. N'olwekyo muliraanwawo buli yenna anakuwaza muliraanwawe yawmal qiyama agenda kuzuukira nga talina mikono era ekyokubiri nga talina wadde ebigere. Fahaadha jazaa'uhum, Allah subhanahu wa ta'ala agenda agamba nti eyo nno y'empeera yaabwe. Wa masirahum ila nnar, ate obudde bwabwe bagenda kudda mu muliro. Eyo empeera yaabwe, kakapeera bakafunyeemu ako kamangungu kubeera nga emikono tegiriko n'ebigere tebiriko, naye ate obudde bwabwe gye bagenda okudda mu muliro. N'olwekyo ogendereze eri baliraanwa baffe. Namba 2 agamba nti waliwo abagenda okuzuukira ala surati hanazir, nga bali mu kifaananyi kya mbizzi. Baleero omuntu bw'agamba ku mbizzi ogamba astaghfirullah, era bw'ogirabanga eri wali ogamba astaghfirullah. Ne waliwo abagenda okuzuukira nga ba mu umma eno nga bali mu kifaananyi kya mbizzi. Fayunadi munadi, mukowooza akowoole ng'agamba nti haulai, abo nno be mulaba abo, alladhiina beebo, abo be mulaba abantu abo, alladhiina beebo abalagajjaliranga swala zaabwe alkhamsa ettaano, be bantu abaali balagajjalira swala zaabwe ettaano. Allah subhanahu wa ta'ala abagambe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti fawailu lilmusallin, ti akabi oba okubana n'okuzikira kuli ku bantu abo abasaala, alladhiina hum an salatihim saahun, be babasaala swala zaabwe zimu nga baziragajjalira. Bwasaala subuhi dhuhi tasaala, bwasaala magaribi isha agenda kubulizaako, tagenda kubeera nga agisaala. Kati abantu abasaala eswala nga za matobotobo, n'abo abasaala swala nga tebazitegeera, ajja mu swala naye nga bambi tabimanyi byasaala, naawe obeera mulagajjavu eri eswala. N'olwekyo nabbi agamba sallama ti abantu abo bagenda kubeera nga bavaayo yawmal qiyaman fi surati hanaziri, nga bali mu kifaananyi kya mbizzi. Twekwate ku swala, twekwate ku swala. Bibiri yali afa yagamba nti as-sala wama malakat aymanukum, mbalamira okubeera nga mwekwata ku swala, mwekwate ku swala, mwekwate ku swala, naabo emikono gyammwe begifuga beere nga nabo mubalagira okubeera nga basaala. Si mwe mwekka kubeera nga mwe abasaala, naye nga mukyala we wakatasaala, abaana wakate basaala, mikwano gyo tegisaala, nabo bagambe basaale. Ebanaaba tebasadde yawmal qiyama olirabanga nti olaba mbizzi naye ng'ate baali bantu abalagajjaliranga swala. Namba 3 n'agamba nti n'abalala bagenda kubeera nga bava mu ntaana zaabwe, wa butunihim mithilu jabalun, bagenda kuva mu ntaana zaabwe naye ng'embuto zaabwe nnene nga ziringa nsozi, nga balina embuto zikoma muli, mamulu'atun mina hayat, ng'embuto zaabwe zonna zijjudde emisota, embuto zaabwe nga zonna zijjuddemu ki? Misota. Wal aqarib, n'essigga, nga mulimu misota na sigga. Naye agamba faqalan almunadi,
mukowoza agenda koola agambe min kibari rahman nenga okoola kugenda kubanga kuva ku arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala agambe nti haulai alladhina abantu abo bemulaba ab'embuto ennene bemulaba balina embuto ennene abo bemulaba abo alladhina yamnauna zaka be bantu abaagananga okutoola zaka bebo bebagambanga nti owaaye maali gijjeemu zaka otuukana bulungi nnyo okubeera nga otoola zaka naye nga yalaba nti okutoola zaka kigenda kukendeeza maali ye agamba nti abantu abo bagenda kuzuukira mu kifaananyi ekifaanana ng'ekyo embuto zaabwe nga zigezze ziringa ensozi n'olwekyo wakibwa Muhammad SAW kyava agamba mu hadiisi emu yagamba nti man ataahu llahu maala omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'abaawadde maali omuntu yenna wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala gw'abaawadde maali falam yuaddi zakatan n'atatoolamu zaka muthila lahu yawma alqiyama shujaa aqraa emaali ye egenda kujjanga eri mu kifaananyi kyagusota oguyitibwa muzira kiwalaata n'agamba nti omusota ogwo bwe yali agogerako yagamba nti lahu zabibataani gulina obutonyeze bubiri mu maaso naye bwe guli bakubeera nga guzze musota ogwo gugenda kubeera nga gugamba naye nga egenda kubeera maali ya muntu oyo ataatoolanga zaka tegugenda kubeera musota gwennyini wabula emaali eno gye yagaananga okubeera nga atoolamu zaka yegenda okujjanga eri mu kifaananyi ekyo era gugenda kubeera nga gumugamba nti ana maaluka nze maaliyo owaayi nze maaliyo ana kanzuka nze mawanika go mwe walinga otereka ebyobugagga bwe byonna saba Allah subhanahu wa ta'ala atukingiriza abantu abafaanana ngaabo ensonga endala ensonga eyokuna tugamba nti waliwo natifa rahatun au raihatun aljifa waliwo ate abagenda okuzuukira naye nga bambi nga bawunyanga mirambo ng'oluso olubavaamu balinga mirambo gyennyini naye ng'ate bazuukidde balamu si bafu wabula ate bawunyanga mirambo nga bawunya bubi nnyo kubeera eri n'omuwunyiza n'ogamba kiki ekyo by'omu amudduka kati abo bagenda kubeera nga nabo bazuukira fayunaadi munaadi omukobozi agenda koola agambe ti haulai alladhina abantu abo beebo yaktumuuna maasi abaakwekanga ebintu byabwe ebyobujeemu yakolanga ebyobujeemu nga ajoga Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'abikweka eri abantu tayagala abantu babeere nga bamulaba kyokka nga ate tasobola kwebeera nga yeekweka ku Allah subhanahu wa ta'ala oli omusiŋŋana nga ekikola kyakola kikyabujeemu kya bubbi kya bwenzi kya bussi naye ng'atya nnyo abantu okumulaba nga akola ekikolwa ekyo kyokka nga tatya wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga amulaba yeekweka ku bantu n'alowooza nti ne Allah amwekweseeko kati agamba nti abantu abo bagenda kubeera nga nabo bavaayo naye abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali aboogerako yagamba wala yakhaafuna min Allahi shay'a tebatya ku Allah subhanahu wa ta'ala tebamutya wabula batyaki batya abantu bannaabo yagamba nti yastawfuuna min annasi wala yastawfuuna min Allah abantu abasinga obungi oba abamu mu bantu bawulira ensonyi eri bantu bannaabwe naye ng'ate tebasobola kubeera nga bakwatibwa nsonyi eri Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo abantu abo nabo gye bali abagenda okuzuukira nga bali mu mbeera eyo mulabe nga ye mulungi anyirira naye n'omulaba embeera zaalimu zeezo nnungi naye ng'ate bambi awunya kivundu kyennyini ng'alinga mayiti evunze omuntu owokutaano oba gurupu eyokutaano
mwabo abagenda okuzuukira ku lunaku lw'enkomero. Tugamba nti maktuun haula, waliwo abagenda okuzuukira nga bakutuddwako ebiyungo byabwe ebimu nga bakitundu. Fayunadi munadi, mukozi agenda kuwola agambe nti haula alladhina, abantu abo beebo yashhaduna zura, abalinga bakakasa ebyobulimba, bawanga obujulizi obw'obulimba. Binagenda nawa ku muntu obujulizi nenga obujulizi bwamuwaako bwa bulimba, talina bukakafu bwonna ku nsonga eyo. Tegeera nti buli obujulizi bwonna bwonna bwogenda owa, ogenda kubeera nga obuuzibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli bwowa ensonga yonna, obalaba era bwe baba bagenze mu kooti bamukwasa Qur'ani bw'abeera omusiraamu, bagamba kwata Qur'ani giwanike, anti gwe mujulizi gwagenda okuwa obujulizi kwono, wanika Qur'ani n'agiwanika. Naawe obujulizi byengenda okwogera, ngenda kwogera mazima mereere, so nga ate agenda kulimba. Kati jjukira nti ku lunaku lw'enkomero ogenda kubeera nga ozuukira, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akuzuukiza mu kifaananyi, ogenda kuzuukira nga oli wa kitundu, toli mulamba wena toggwayo. Ekyomukaaga agamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti namba mukaaga mu bantu abagenda okuzuukira ebibinja ebigenda okuzuukira, yagamba nti waliwo ekibinja ekigenda okuzuukira laisa lahum sinna, kigenda kuzuukira nga tekirina mannyo, yajiri min afwahihim qai'a, nga mu mimwa gyabwe muvaamu amasira, mukulukutamu amasira, amasira nga gakulukuta okuva mu mimwa gyabwe, ebisirasire byegasseemu n'ebisaayisaayi. Fayunadi munadi, akowola omukowooza agambe nti haulai, abantu abo bemulaba, alladhina yaktumuna shahadatan, beba abakwekanga amazima, beba abakwekanga amazima, nga bw'aba ategeera amazima we gali agasirikira agatuulira, baatuuliranga amazima. Ekituufu tebaayagalanga kubeera nga bakiragayo, wabula embeera yaabwe baalinga ku mbeera efaana bw'etyo. N'agamba nti abantu abo wala taktumu shahadatan waman yaktumuha fa innahu athimun qabilan, temukwekanga mazima, n'omuntu akweka amazima Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala yaktumu shahadatan, togezanga n'okweka amazima gonna gonna. Bw'obanga otegedde ekintu kino kyekituufu, togezanga kubeera nga okisiikira, totuuliranga mazima. N'olwekyo agamba nti waman yaktumuha, omuntu yenna anaakweka amazima, omuntu yenna akweka amazima, fa innahu athimun kabir, oyo muntu oyo abeera afuna ekizambi ddene, qalbahu, mutima gwe, athimu qalbahu, kimulumiriza ku mutima gwe, amakulu kiteeka ekibonerezo ku mutima gw'omuntu oyo. Namba 7 agamba nti wa arjulahum fawqa ru'usihim, waliwo abagenda okuzuukira nga balina ebigere byabwe, kifo ekyokubeera eno gye bibeera, ate bigenda kubeera nga biri ku mitwe gyabwe, ng'emitwe ate ebigere kwe babitadde, kifo ekyokubeera ku kiwato ng'ate babitaddewa ku mitwe gyabwe. Fayunadi munadi, mukowoozaako olegambe nti haulai, abantu abo bemulaba, alladhina, beebo yazinuuna thumma maatu walam yatubu, ebo abayendanga bakolanga obwenzi ne batuuka n'okubeera nga bafa naye nga tebeenenyeza maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bakola obwenzi, yabuwangaalirako muvubuka bwe akuze naye nga bwatambulira, n'atuuka n'okubeera nga ava mu dduniya, afiidde ku myaka 7, afiidde ku myaka emeka naye nga talekangayo buti kikola kya bwenzi. Agamba bagenda kubeera nga bazuukira mu mbeera efaanana bw'etyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukingirize embeera efaanana bw'etyo. Namba 8 agamba nti waliwo abagenda okuzuukira saudaun wujuhun, bagenda kuzuukira nga ebyenyi byabwe biddugavu, ate n'amaaso gaabwe nga ga kyenvu, butunihim, embuto zaabwe ate mamlu'atun minan nar, nga mu mbuto zaabwe mwaka omuliro, nga mu mbuto zaabwe mwaka omuliro. Ali awo musajja mulamu naye mu lubuto omuliro gwe gwaka, ali ku bulumi bw'amaanyi nnyo. N'olwekyo fayunadi munadi,
mukozi agenda koola agambe ti haulai abantu abo alladhina yaakuluna amwala alyatim beba balyanga emaali y'abamulekwa amwala yatima beba balyanga emaali y'abamulekwa inna alladhina Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti inna alladhina yaakuluna amwala alyatim dhuluma mazima abalya emaali y'abamulekwa olulyo olw'obulyazaamaanya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga basasula mu bibonerezo byaki bya muliro jahannama. N'olwekyo ensonga eyo tubeere nga tugyewala okubeera nga tulya emaali y'abamulekwa olulya olw'obutalekaayo kibonerezo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 9 wakad malaan judhaami waliwo abagenda okujja nga bonna emibiri gyabwe gijjudde lukuku lwereere genda kujja nga wa lukuku yeetakula naye nanga omulaba yena asiwuukiridde naye abantu abo fayunaadi lmunaadi omukozi agenda koola agambe ti haulai alladhina aakulu walidaini ti abantu abo mulaba abanyumanga abakadde ababiri ababazaala abanyumanga bataata baabwe bamama baabwe nga tebabalabamu kabuntu era nnyo ogamba abantu nti omusiraamu agamba ekigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah tewandibadde ku muwendo gwabo abayita bazadde baabwe nti kazende nosingana nga omwana musiraamu ninga agamba kazende boyi wuuyo kazende gaalo wuuyo emwandi balekedde bali babeere nga babikola naye gwe omusiraamu wandibadde okyewala lwaki otegeere nti ye taatawo tegeera nti maama abeera maama taata abeera taata kubanga bw'amala n'avaawo yagalagana tegenda kuvaayo ate taatawo mulala amufaanana nibo banajja nga baali bafaanagana bazaalibwa balongo agenda kubeera muganda wa taatawo ojagamba nti nze waswa yali anzaala ono ye kato. N'olwekyo tugamba kyokunyooma abakadde ababiri ogenda kujja kunaku lw'enkomerero kibonerezo kyogenda okubeera nga ofuna oba kyagenda okufuna omuntu afaanaganako bw'atyo kujja nga yeena musiiwuufu yeetakula wa lukuku kono teguka buli wamu yeetakula wano yegenda okugira bwoti nga mutegeera ono abakadde teyabalabanga Taala bwe yali ayogera ku bazadde yagamba wa bil walidaini ihsaana abakadde ababiri bayise bulungi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yalamula n'amala tagenda kuddamu ate kulamula ku nsonga eyo temusinzanga kintu kirala kyonna kujjako Allah wa bil walidaini ihsaana n'abakadde ababiri okubayisa obulungi taata ne maama mubayise bulungi bwakyabalina bayise bulungi oba waali omu muyise bulungi bwe baba baagenda yisa bulungi abaali mikwano gyabwe banga kyabuzibwa omubaka Muhammad sallam taata wange yafa maama wange yafa era nsaanidde okubeera nga amuyisa bulungi wadde nga yafa namugamba nti ye okumuyisa obulungi kwe kubeera nga oyisa bulungi abaali mikwano gyabwe buli lwoyisa obulungi mikwano gy'abazadde bo obeera oyisiza bulungi taatawo oba maamawo. Ensonga esembayo badde ba Allah eddira esembayo ey'ekkumi tugamba nti wawujuhuhum kalqamarun lailatul qadri waliwo abagenda okuzuukira ng'ate bo ebyenyi byabwe biringa boolaba omwezi ogw'ennaku 15 waliwo abagenda okuzuukira mu ntaana zaabwe ng'ebyenyi byabwe biringa nga balinga boolaba bw'olengera omwezi gw'ennaku 15 omwezi nga gwaka okwakayakana kwagwo wayamuruuna ala siratin kalbarki agamba nti bagenda kuyita ku lutindo ku sirata nga balinga boolaba akamyanso mulundi gumu ng'ali eri fayunaadi lmunaadi mukozi agenda kowolakoowola agambe ti haulai abantu abo boolaba abo alladhina ya'maluna as-salihati be bantu beebo abaakolanga emirimu emirungi ate ne babeera nga beewalanga nnyo okukola ebyamaasi eby'obujeemu ate baalinga fayuhafidhun baalinga
wayuhafidhuna ala salawat khamsa bekwatanga ku sala zaabwe 5 wamatu ala tauba atera bafuya nga benenyeza amazambi gaabwe ge balinga bakola bafa bagenenya maso ga Allah subhanahu wa ta'ala fajazaohum jannatun n'empeera yaabwe bagenda kubeera nga bafuna jana firdausi eyitibwa firdausi. Abo bali awo gurupu yeeyo be baba bakolanga emirimu emirungi basalanga esola zaabwe 5 bwe bakolanga ezambi lyonna nga benenya mangu ddala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abazuukiza mu mbeera efaana bwetyo nga balinga bwolaba ngo balengere n'ogamba nti ate abo abajja feesi zaabwe ebyenyi byabwe byonna byonna nga byakayakana biringa omwezi ogw'ennaku 15. N'agamba namba 11 yarjuna mulimu abo abagenda okubeera nga bajja naye nga yajiri min afwahihim dam waliwo abagenda okujja nga musaayi guva mu mimwa gyabwe. Bagambe nti alladhina kadhabu abantu abo be babalimbanga fi bai'i mu kaseera k'okutunda ne mu kaseera k'okugula be babalimbiranga mu kutunda kwabwe ate nga balimbira ne mu kugula kwabwe. Bw'aba atunda alimba kino ndifulyako nusu 10 bweruti gana wange nfunako nange 10 naye nga alimba agala afuneko nga mutwalo 10 n'ekitundu n'aligamba nfunako 10 funako 10 mukulimba okufana bwetu nono agula naye n'alimba tufu ekintu kino lwakuba tikinesani nandibadde sikigula naye nkwagaliza kuwakusa naye nga omutuufu omutima gugamba nti akyagala nesaagadde kukumba ku ssente muganda wange njagadde hakki eno mbadde njagala ogitwale. Tugamba nti abantu abo nabo bagenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abazuukiza mu mbeera efaanagana bwetyo etali ya bulungi. Bagenda kubeera nga bavaamu emisaayi mu mimwa gyabwe olw'ebigambo ebyayogeranga eby'obulimba mu kaseera k'okubeera nga bagulaana oba mu kaseera k'okubeera nga batunda ebyamatunzi byabwe. N'abasembayo asinanuhum kalkarni waliwo abagenda okujja nga amannyo gaabwe galinga kalkarni thawri nga galinga aga ente ennume amayembe g'ente ennume tugeze amayembe g'ente ezankole. Waliwo abagenda okujja nga balina gundi amannyo gaabwe nga gafulumyemu bwe gati galinga boolaba amayembe ag'ente ezankole buwanvu bwago nga gemmanyo agali mu mimwa gyabwe nga buli omu amutunuulira amutya alaba omuntu agannyo gali bwegati bigamba ng'atiisibwa. Si ekyo kyokka washafahahum ate emimwa gyabwe gino nga gyonna gikoze eki nga girekuse matruatu ala sudurihim nga giikira ddala paka ku bifuba byabwe nga girebera ne giikira ddala paka ku bifuba byabwe. Si ekyo kyokka n'agamba ekirala nti ate wa arsinatuhum ate n'ennimi zaabwe nga zituukira ddala ku mbuto zaabwe. Ennimi zisookeyo zibeere nga zituukira ddala ku mbuto zaabwe. Fayunadi almunadi mukowoozaako ola gambe nti ate bano haula abantu abo boolaba abo ahalul hamuri be bantu ab'omwenge. Wali ewandago wali kulweganga ahalul hamuri Ssekamasaaba yangamba nti yagenda okusaazaawo ninga n'abasiraamu abasalirawo asaalagira pipa ye eyinza okukola ki saala ali ku bunkenke ayagala kwanguwa kugenda kuseesaamu gujje bulungi. N'agamba nti abantu abo ab'omwenge abo walmaisiru n'ezaala kati nowuliriza ggwe bano batubeetinga n'ezaala wal ansaabu nabano abeera guwuliriza waliwo abantu abeera oguwuliriza nga ku busaale n'obusaale nga balaguzanga busaale nga bakozesa busaale okweraguza wal azlam n'abo abantu abagenda ku ndagu
agamba be bagenda okuvaayo nga bali mu mbeera efaana bwetyo, baveeyo nga amannyo gaabwe gonna gavuddeyo galinga mayembe ga nte ennume, ate si ekyo kyokka emimwa gyabwe nga girekuse gikomene ku bifuba byabwe, si ekyo kyokka ennimi zaabwe nga zisooseeyo zikomera ddala ku mbuto zaabwe, nga buli omu amulaba babagambe bwenna nti abo be mulaba abo, buli omu agenda kuba abawulira nti ate abo be mulaba abo be babaakolanga kino ne kino. N'olwekyo weegendereze, omuyindi namukubye ku luno omuyindi yankubye, bakukube naye weegendereze nti bw'onoofiira ku mbeera efaanaganako bweti ojja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ye mbeera gy'okola ki, gy'ozuukukirako. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo, ate ne musaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga bitwewaza ebintu ebyo byonna okuggyako atuweemu ekigambo kino ekya namba 10 ateekemu abo abagenda okuzuukira ku lunaku lw'enkomerero nga tuli mu mbeera ebyenyi byaffe nga byakayakana ng'omwezi ogw'ennaku 15. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.